Mama Sunday Buena Sunday no. This is my album. But there's one motoka okatikemka album omulizeko omuserebyedeebema ng'oli waka owulirize. There's nothing better than a Rema Namambula CD. Ejja kumalako ebirowoozo, ejja kuwummuza ebirowoozo, and it will ease down your stress. That's why you see this place is full, mama. Bano abantu bali wano bobuyimba bakolera. Mama njagala okumwongera power bank. It was meant for Jude Carlson. Sanjagadde essimu ya maama eggweko omuliro. Njagala mbeereka buli kaseera wensobola okumubuuzaako ng'essimu kweri. So I'm excited to do this part. Omwamweno Honorable Latif Sewagala nsaba mwebazeeko akensuso yanyamba n'antuusa ku maama. Mwebaza nnyo neyanze nnyo ssebo webadde obulungi Katonda kutubalasa. Basole bajjabo Mukama waffe omugenyi omukulu Right Honorable Speaker Rebecca Kadaga Itwala, basole bajjabo mwenna Watsi Barema n'Abagula angambye Ssebunya Dr. Hamza Ssebunya abagenyi baffe mwenna abazze wano okuwagira n'okwebaza Rema olw'okuyimbira emyaka 7 ennyimba ez'amakulu. Twegatte wamu twanirize Speaker of Parliament Honorable Rebecca Kadaga n'Abagwakasoga. Maama tusanyuse nnyo okulaba Rema bwe yatuukako wiiki ewedde ennaku 3. Mu wiiki ewedde n'agamba nti njagala Oweekitiibwa abeere omugenyi omukulu. Ne mugamba naakola ntya gawula wiiki emu. Ne mugamba batugezeeko sipiika w'abantu ate ayagala nnyo abakyala, ate ayagala nnyo puroguramu ezikulaakulanya abakyala. Maama twagala okwebaza sipiika bwe naleeta Rema mu ofiisi wagamba emikono nina mingi naye ngenda kunyigiriza ajja kujja mumwogere engalo ez'omwamuka. Twagala okwebaza ennyo olw'okukkiriza n'obeerawo wadde ng'emikono kibadde mingi gy'obadde. Twagala okusiima ennyo Rema ate n'okusiima Hamza kubanga amaanyi g'alina kati mapya. Dr. Hamza twagala okwebaza olw'amaanyi amapya aga Rema. Tiimu Rema gye muli? Tiimu Hamza gye muli? Ekyo bwekityo bwe kiri, eyo tokitwalika kakati bano be baliwo tugende mu maaso. Kkiriza mukadde wange sipiika ntwala omukisa guno okuyita obweko ebigambo by'otuusa eri abantu bano abakwagala ennyo era abagoberera by'okola era nga tusiima. Maama Rebecca Kadaga, Speaker of Parliament. Webali nnyo mukisa waffe ate Imam wa Parliament Honorable Sewagala, Rema ne Hamza n'ab'enkwano kambala omusomesa kakodeeyo baliyo nebali
yalina appointment ngenda okulaba ate nga seezirewo ekimanyi nanyanjula ensonga aga nti neserema abadde anoopinga ebyokutuukako okumala ebbanga naye nga nti yalese entono Kampala naga nti atwadde bamusaabusa nga tebasobola kumutuusaako naga nti nina emikolo naye nkusabwebye ninga nti sawa meka naga nti kawungeezi ninga nti emisana genda kubeera busoga gakomawo ekiro kweyongeko nze I'm very proud of Uganda and I'm very proud of Musoka. We're trying to have university, but we're trying to have music over Congo. That's where come from. We all know the university, the music over Congo, and I'm having a Congo. They can't have one. Abakongo in Uganda. We can't have music over Congo. You know what? Garanta Zamani. I tell you, I'm going to go to our so kutansha ngene kwa gerema bado mraba mawile namza so rema wale nyo kufasikie shitufu mbera moto kwa usizi tekako ne solo kale yakakasa tisiti ya junisa yakwa nifundwa yakwa fika kusonge wewe wale nyo kwa rema wewe wale nyo kwa Cheers. Omukalo banange tuli baana bamisa. Naleka okukozesa akakisaka okwebaza buli omu mikwano gyange mwenna abagagga bange banguzeeko teboozi bannange Katonda badizeewo mwenna muli bangi noonyanoonya wano naye wetandika okumenya omuko obanyiza obutamalaako banange bazadde bafa balungi abakwagalana simanyi engeri yakubeebuza bambi mutwagadde mwebalugwera bazadde balungi tetulinze n'omwami wange ate mwebalukiriza nange ndimwazaala. Thank you so much. Panembeli bangi mwena mama wange omulungi my morals hi. Thank you so much. Mama Fina, kulengedde kawo, mama webale tusupportinga, webale nyo webalire ddala, bane mama Fina obaleddewo abayivu, webale nyo webalire ddala mama. Tweyaziza abadesa n'abalembedde, obundi emanyi webatazze, naye nga buli omu w'otudde bannange, mwebale webalire ddala. My family, thank you so much. Everyone Kalangala, mwebale nnyo. Njagala nzijukira okuko bamwoleko abakulu okuva mu ofisi ya maama Nnaabagereka Kajangu katugere maaso njagala nzijukira okuko. I was serious.